Akadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Bwe tukinyira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye mu ssaawa 24 ze tukubye emabega eraga nga Kasese yasinze enkuba ng'era yawezezza milimiters 84 n'obutundu 4. Olwo yo Lira ne Masindi zawezezza milimiters 2 n'obutundu 3. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde nga bwa kinnyikagobe era nga mbadde mwetabiseemu n'ekifu. Ate ekyo ekikubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ekifo kigenze maaso mu bitundu ebisinga obungi ng'era mbadde nga mwetabiseemu n'enkuba entonotono. Nga kino nno kyavudde ku mukuubo gw'enkuba ogusimbye mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe olwo ddwo olufu ne luva ku mugongo gw'obuzito bw'empewo ogutudde ku bukiikaddyo bwa Africa nga guno gusindika empewo enkalu okutuuka ku ggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira okutandika olunaku n'enkuba entonotono mu bukiikakkono bugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28 ate yo mu buvanjuba ssaako ne mu bugwanjuba ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29. Olwo yo mu nsozi ez'e-Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 27. Bwe tukyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Lagos, Addis Ababa, Beijing amu ne mu New Delhi tusuubirayo oluwandagirize. Olwo yo mu Washington tusuubirayo namutikwa w'enkuba ngalimu n'okumyansa okw'eggulu. Ate yo mu London ssaako ne mu Nairobi tusuubirayo okwatirira kw'ekiddedde. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwememula wabula nga yo mu Dubai ebbugumu likyaliyo lingi ddala era nga tuyisuubira okutuuka ku degrees 40 nga ne mu Rio de Janeiro ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 31. Awo no gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi.